إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين يقول في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه واعلموا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu ga Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah nanyini kubukeesa nanyini kubuzibya, oyo Allah akutte programs zange nezammwe, oyo Allah ategedde era nakimanya era nga kyali mu pulaani ye tyakadde kano nze naawe tuli babalamu, era naabo Allah subhanahu wa ta'ala babadde nga atutta obudde buno ng'olwaleero ku 8 tebagenda kubanga balusukka, olwaleero nga bamaze dde okuzingako ezaabwe era nga kyali mu pulaani ye tyawe bajja okukoma. Nabwe kityasaana okutenderezebwa n'amatenda amalungi amajjuvu wakati mu kubeera nga tugezesebwa okumutegeera nti ye yamala ensonga zonna, yatandikirwako ensonga zonna era ku ye kwe zigwera. Baddu ba Allah, tuzzaako okusaba okusaasira n'emirembe bibeere eri omubaka sallallahu alaihi wasallam, oyo yakwasa eddimu lino ery'amaanyi n'afuba okulaba nti eddimu lino litutuukako ffenna, eryokuba nti naaspreadinga, eryokuba nti naasaasaanya, eryokuba nti naasomesa ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ku kigambo ekyo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku kigambo ekyo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleke kutujja mu kumwaliro gwa duniya eno okujjawo nga tuli ku kigambo ekyo. Mikwano gyange balabi baffe Abasalamu TV, mukkirize mbaanirize nate nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mutya mikwano gyaffe? Katusubire nti muli bulungi. Buli omu yenna eyasuze nga ayina amawulire amalungi, eyasuze nga ayina achievement ennungi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akukuumira ekyebbe ekyo kye wafunye. Wawasiza mukyala, wawooye, wazadde, kiki ekyatuuseewo, polotiyo wagimazeeyo, baakuwadde omulimu. Ntera okugambayo abantu abalala ne mbaga nti baakukkiriza. Musajja ayinza okuba nga abadde ng'emyaka 2-3 atetenkanya hajjati naye nga hajjati aga nti oba kati Abaganda bagamba batya? Bagamba I don't do. Kuba bali abakkiriza baga nti I do. Kyeka kati Abaganda baga I don't do. Yewe baba akugambye nti I do, alhamdulillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akukuumire buli omu achievement yonna gye watuuseeko. Mukwano gwange Aliya, masha Allah, nakamatte ndoza nakamatte Aliya wembasera namale Aliya masha Allah. Mukwano gwange Ali serunjoji ndoza wembasiri erabidde erinnya. Mwebale nnyo amakulu ago ge mwatuuseeko. Mikwano gyaffe mwenna buli omu achievement gye watuuseeko, tukusabira Allah subhanahu wa ta'ala akuumire achievement eyo era abeere nga akutaasa obubi obugirimu. Bakwano baffe mwenna abafunye okusoomoozebwa, wafunye okusoomoozebwa wano nawali, bakubbye, bakoze eki, omwana yakutta akabadiya, bakukyaye, wafiiriddwa muntu wo, tukugamba nti eyo si yenkomerero. Ebbanga Allah lyamala nga akyakuwadde obulamu, mwana wattu osigala ng'okyayina achievements nyingi z'osobola okubeera ng'otuukako. Toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi. Ekimalamu omuntu essuubi kiri ekintu kimu, kukeera nkya nga mala kulima utukoolwo yasomeddewo nga kuolwo ku listi yakutadde ku kasitema lokuwandiika eti nega nti owaaye nti Zakariya jangu olwaleero tugenda, neuga nti obaaye Yunusu nti jangu olwaleero tugenda naawe, awo kabaka weddemu. Hope zonna ezikola ebisingako ku ebyo byobadde oyina ziba ziweddeyo, era njagala kukakasa nti ekiba kiddako kuba kuzingako. Omuswayiri akiyita muzigo. Si muzigo guno ogwaffe Omuganda oba Omunyankola, kuba kuzingako muzigo. Omuzigo mu Luswayiri guba mugugu, kumanya nti kati safaari etuuse kutambula kugenda.
obeere ng'ogenda wansalinga ebyo byewakola ki byewakola ng'okyali mulamu. Naye ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu bingi bikyasobola okukyuka, bingi bikyasobola okukyuka mu bulamu. Ffe tubirabyeko, naawe kennyini oteekwa okuba ng'olinayo eyo emboozi gy'onyumya nga wagirabako nga Allah yajja omuntu from nowhere n'amuteeka somewhere. Masha Allah. Nina mukadde waffe omu gwe mmanyi e Kawempe eyo, Allah yamusitula, yali poota ng'apoota bano abaweereza omusenyu. Wayeyanga weereza omusenyu awo, wayeyanga leete kalayi y'amayinja, n'aweereza omusenyu nga poota, naye nga bw'ayigira ku sayiti mpola mpola. Naye olwaleero abamuyita injiniya tebamanyi nako nti tatuukangako na mu kiraasi ya engineering yadde n'omulundi n'ogu. Ayinza n'okuba nga ne senior theory kati yagituuka namu. Naye kati olwaleero inginiya ow'amaanyi ennyo akwata ebizimbe ebiri binnaggwedda gazimba aganene n'akola ki. Allah bw'atyo asitula omuntu n'amugya gwe obadde tomusuubira n'amuteeka ye mwamwagala. Si ebyo bitulowooza nti byetulaba mu bantu byebagenda okubeera. No. We cannot predetermine what Allah has set for people. Tetusobola. Allah ye yamanyi omuntu biki byaba agenda okumusetingira era kiki kyalina mu pulaani ze. Naawe Allah pulaani yo agirina. Tusabe busabe Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye tulowooza bye biba bibeera mu pulaani ze, oba gwe kyolowooza nti nno kirungi gy'oli Allah akikufuulire kirungi, n'ekyo ekibi gy'oli Allah akifuule kibi era abeere nga takikutuusaako biidhini rahman. Mikwano gyaffe abalabi baffe, nyongera okujjukiza nti oli ku lutimbe gaggadde ku puroguramu y'eŋŋanzi, puroguramu gye bayita enkulaakulana. Mu puroguramu eno tukola emirimu mingi. Ogwange gubeera gwa kuli owa mwoyo, kujjukiza ku bigambo bya Allah, obitegeere obinyweze mwana wattu. Lwaki? Kubanga ebigambo bya Allah ebyo byolaba nti bye tugenda okuddayo nabyo mu maaso ge, tewaliiwo kirala Allah kyatwagaza kitali ekyo. Allah atwagaza bigambo ebyo, kasita tulemu okubanga tubikwata nga Allah bw'abyagala. Kaba kaweddemu, manya bumanya nti maaso ga Allah ogenze kusinkanayo embuukuli ziri, ogenda kusangayo abakubi nga tobalabangako. Mukwano gwange Kato yaŋŋamba baali mu kwekalakaasa lumu ng'akyasomanga muyizi ku yunivasite emu wano mu Uganda. Allah, musajja yamukuba omuggo ku mutwe saawa zaali 5, yagenda okudda engulu nga isha ewedde. Omuggo ogwo ku mutwe gwe baamukuba, naye yagenda okudda engulu nga isha yakoze eki, yawedde. Omuggo gwe baamukuba essaawa 5 ez'okumakya. Bali bakuba bali basabula. Naye ate weewunya ate aba Allah tebabamanyi, kuba ate bali aba Allah bakuba tebaliiko na byakwewunzawunza, ye asigala akyakucapa. So ensonga eyo weeba ewedde mikwano gyange, ffe gwaffe gwa kujjukiza osobola okuba nti noowona ebizibu ebityo ebiyinza okutuukako ng'oba oli awo obulamu bukyuse, tebukyasobola nsi eno nga bukyasobola walala. Kirizagaana eyo nayo siteepu mu bulamu bwaffe ejja kutuukawo. Kogaane, kowakanye, kokole ki, weefaako nnyo teweefaako nnyo. Omulalu naye yeefaako ssebo, naye munneefaako ye mwana bwattu ate oluusi awangaala n'okusinga ffe abalamu. Kati kkiriza obagaana, naawe Allah subhanahu wa ta'ala waliwo olunaku lwajja okutuuka akyuse obulamu ate otambulire mu bulamu obulala. Banaye abantu gye bagenda waliyo obulamu tebuli wano wokka ku duniya, ne gye bagenda waliyo obulamu bwayo, era obulamu bwayo bwakuwa accountability, kuteeka mu kaguli bakubuuze 4 n' 5 mukaneiba wali omwagaza ki, nga buli lunaku wamukubiranga akayimba ka mulirwana ogezaako musoomooza mulirwana n'okamukubira, ogezaako musoomooza mpaka wagenda okumaliriza nga ebintu bikusobedde era finally ekyaddirira wakitegeera, naye ogenda kukyansalingira. Kasita Allah anaakujja mu duniya muno nga takusonyiye, manya bumanya nti nno byogenze nabyo ogenza okubinnyonnyola, ogenza okubitebya. Mikwano gyaffe, ffe ogwaffe wetumala ogukola ogw'okulya obw'omwoyo, ate gwe obaako kyokola ekyenjawulo. Kiki kyokola? Wuliriza otegeere, oteeke mu nkola. Wuliriza
otegeere oteeke mu nkola. Ebyo si bisatu. Bw'omala okuteeka mu nkola mu bimu ku bye twagala oteeke mu nkola nga bw'owulira nti program bagiyita enkulaakulana, tubaako ettaffaali lye tuzimba ku societies zaffe eyo ezigenda mu maaso. Olwaleero twaguddewo project Kaŋaŋaali Kasigo eya Quran. Just ennusu 1,000 bwe ruti. Ennusu 1,000 bwe ruti. Biidhini Rahman. Lugenda kukola eby'amaanyi. Lugenda kukola eby'amaanyi. Ennusu 1,000 bwe ruti. Lugenda kukola eby'amaanyi. Twagala abantu abasobola okusasula 1,000 olwo per week. Kale oba Allah omuwadde sente mmeka bana? 1,000. Akumire joints zo nga zikola nga mulimu amazzi. Eyo joint ogiraba Allah n'agikaza bweppa n'ekala nga temukyali mazzi, nkukakasa okugulu tekuddamu kwekyusa. Ennusu 1,000 bwe ruti. Allah alukuwe olusasule per week, oluwengayo per week, lugende lukole emirimu gya Mungu. Nga weebaza Allah okuteera amaziga mu liiso, ezziga olimanyi mu liiso, Allah okaza eriiso eryo liba terikyatambula. Buli weeyagala oddikyusa bw'oti, owulira muli nga balinga nga abali kwagula nga libayiyeemu enfuufu. Kati ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakwagaza. So mu show yaffe eno buli omu awaayo okusinziira ku busobozi bwe, ng'okuwaayo kwaffe kwangu nnyo mwana wattu. Toteekamu booda, tekyetaagisa. Tolinnya mmotoka kuvuga mafuta go, tekyetaagisa. Tekyetaagisa. Bwe kyokola awo wennyini mu buliri bwe wooli, bw'oba obadde totera kukola naffe shows nga tobadde tozifollowinga, mu buliri bwawo wooli ku bodaboda stage yaawo mu Kayembe, awo mu koona ewa Mama Pulosa awo wookedde okulya ekyenkya ti wogenda okulya ekyenkya Mama Pulosa akikeera ate okubanga kyayidde essaawa zino. Awo wennyini wooli mu buliri bwo mu ddiiro lyo wonna wooli okwatira essimu yo. Bw'oba olina line ya MTN ya Airtel, line nga ya Airtel, onyiga star 185 star, n'onyiga 9 star, n'onyiga 43 42 98 star, oba kamunyenye 185 9 kamunyenye, n'onyiga 43 42 98 9, n'onyiga ash oba kadaala. Bw'omala okunyiga ezo n'olyoka onyiga yes, kasitoma okunyiga yes, essimu yo ng'ekutwala woyina okuteeka ssente, ng'oteekamu ssente zonna ezijja mu busobozi bwo. Abaana bano wannanfuka Saafiino oluusi batuteeraku 5 ajati Amina Lubega oluusi asindikayo 7 6 n'azireeta n'aziteekayo. Naganze ku Allah byankoledde nti kamwebaze kino. Nina ekyokukola, nina kino. Omusajja omu yagenze n'atugamba wano wennyini mu Uganda. Naye oba waliwo awandiika ebigambo by'abasajja abo kyendowooza nti oba gye bujja abantu bali bakolako reference. Ng'olwaleero we tukola ku Ibn Qayyim al-Jawzi. Allah. Abasajja boogera ekigambo nga olaba ng'ekya bulijjo naye n'akikenenula. Mwirimu bulijjo gye muwulira. N'akikenenula mu bulijjo mwirimu gye mu. Ye n'abaako engeri gy'akibalagamu oyo ati naye Allah amuwa gw'ayagadde. Okenenula muyirimu, okenenulamu abantu bibasinga okwetaaga n'obibagamba. Wallahi kikulu nnyo. Allah waba akuwadde obusobozi obwo aba akuwadde eggolodi. N'omusajja omu n'agamba nti yagambye nti singa oddira mukwano gwo n'omwesawali n'omugamba nti akuwandiikeko ebirungi byakwegombako, mukwano gwo ebirungi byakwegombako abikuwandiikeko, oyinza olaba omusajja wajjuza black book. Naye ate mwana wattu ffe buli wootuula bwoti wansi ne weekolako assessment, olabira ddala nga toyina kyoli, toyina kye waatuuseeko, toyina kiddako. Ennaku zino abavubuka bwe bagamba toyina kyoli, number 1, toyina kye waatuuseeko, number 2, n'ekiddako kyennyini tokirina. Buli kaseera bwe tulowooza olaba nga gwakuba pulaani ezitatuukirira atakola ki, naye awo wooli waliwo abantu bangi nnyo abeegomba okutuukawo mwana wattu nga tonnaba kubeera nga kola ki, gwate kulabawo nti wabuvunaanyizibwa nnyo. Akakagaali koovuga waliwo akeetaaga, pikipiki yeeyo gy'olaba yadde nkadde
yadde nkadde waliwo omuntu agamba alhamdulillah Isima atambula atudde Isima atambula atudde ako kavitizi kolaba gokalaba second hand kakutawaanya ani makanika naye sebo kalumba kubuko omukono atayanjuluza ati impale nga atuuka kubuko ng'ajjidde ku boda n'oggulawo n'oli omunyo ne sukali nga babijja mu bbuutu andayi mugende mukimo omukulu ebintu byaleese nga babijja sebo mu bbuutu oba bbuutu ya boda yo yeeriwa gwe tulaba nti nno naawe oli wa bbeeyi so buli muntu wa bbeeyi mu mbeera ye kubanga bangi b'osinga so wakati mu kwebaza ebintu bya Allah byatuwadde wakati mu kubeera nga twetaaga Allah atwongere naffe tumuwa naffe tumuddiza naffe tubaako gwe tuyamba nawe Allah n'abeera nga akuyamba owa MTN anyiga star 165 star n'anyiga 3 star 3 star 3 kamunyenyi bw'omala eyo n'onyiga 3 58 n'onyiga 85 n'onyiga ash n'onyiga yes singa omala okuteeka mu system eyo oba proceedings ezo n'onyiga yes essimu yo ejja kutwala woyina okuteeka sente teeka mu sente zonna z'owulira nti no mu butuufu zino zizitowa ebyo Allah byakukoledde bw'omala okukola ekyo n'onyiga yes essimu ye ejja kusaba pin namba yo MTN teweerabira nti eri ya digits 5 ate ya Airtel ya digits 4 insha Allah esente ezo nga zigenda direct ku account ya Salam Charity aba Salam Charity nga nabo batuweere aba account ya Salam Charity nga batuweereza message nti ono Yunusu amaze okubikola nga bulijjo amaze okubeera nga abikola biidhini rahman so omulimu ogwo tugukole olwaleero baddu ba Allah twagala tutunule ku nsonga semasonga naye nga tetunabaggitunulako wano tulina abantu betuyita basabiquna al-awwalun abantu bo nga tebalinda kubanyonyogera gwakubiri baba bakoze dda bo babeera waawo ku bulinzi nga bo balinda kikiddako Allahu akbar masha Allah jatishatura tusaba Allah kutukumire wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu nga bulijjo asoosezza omusajja basajja gwe bayita Gulam Habib naga nti 3,500 oyo ye 3,500 weba diguli agiina mu masters ndowooza simanya diguli bagikola mu masters weli basoma aliina mu masters Hajara Nabuyondo masha Allah agambye nti kankebere system eno oba ekola n'ateekayo ennusuru n'ano masha Allah masitula birungi naye n'asoolako olukumi lwe yiga Ahmed 2,000 yiga Nono naye musajja waffe wa bulijjo oba yeyiga owange ate by the way nabadde naye ne simubuuza ne oliye Muhammad ono yiga Ahmed masha Allah 2,000 naye zizo zisomye Shafiki Seruwaji masha Allah bane Seruwaji Abdul Hakim oliwa mwana wange Seruwaji masanyalaze stroke teacher Allah abantu gwe basoma ebintu Allah nakuwa masanyalaze ate n'ofuuka musomesa masha Allah Seruwaji wabulirawa wangamba ko boli kamucha wano boli kuwa bakulwegayaza nunya kasimu kangu nkubireko mwana wattu oyo mutabani wange muyizi wange Bashiri Fendu abaana abo Isima Muhammadi abaana abo bannange temunirabira nze ndi mukadde wammwe munkonereko waliwo bingi bye tusobola okugattagatta biidhini rahman ate nebigguka Shafik Seruwaji 5,000 masha Allah zizo zituuse Munira Sulaimani namakula ennusuru 10 masha Allah Muzaffar Lubanga si Lubega wabula Lubanga atekwa kuba wa Mamba nusu 3 masha Allah ate nno naddirirwa mubiru Yasini oba babadde wamu abo Luganda abo naye nusuru 10 nazo nazituusa masha Allah naffe Bashiri ne tukiikiriddwa ssebo Bashiri kirumira naye naga nti seeka nti 5,000 zizo bwe ntandise okukiikira Bashiri Bashiri osobola Bashiri batera okuba abagaggagagga mwana wattu nange sebo siri mwavu Bashiri munnange kirumira siri mwavu sinza kwerangira mu baavu nedda waliwo bingi bye tutannabatuukako naye situyinza kwerangira mu baavu biidhini rahman okujjako tuli baavu eri Allah subhanahu wa ta'ala eyo yo wetutuuka mu maaso ga Allah kulluna fuqara
fenna tuli baavu okutandikira ku mugagga gw'olowooza ani Bezos yali omusajja bamuyita Bezos abo bonna ba Oprah Winfrey maaso ga Allah banaku bamasakini bamasakini kubanga okumanya fenna tuli anti ffe byonna bye tuyina naffe kennyini tuli ba Allah ffe kennyini bye tuyina nje akamotoka kange bannange essimu yange yogera ku buli kimu ky'oyina kyonna possessions zo zonna z'oyina all our property and ourselves belong to Allah. Ekyo kiraga nti we are 100% poor people in front of Allah. We are very poor in front of Allah. Tetuyina ke tuyina, we have nothing. Tetuyina ke tuyina maaso ga Allah. Byonna byatuwa abaatwaziseeko bwazisi. Abaakuwaddeko buwi kweyagalamuuko. Naye ate oluusi Allah bw'atuwa ate n'ojooga n'ogenda n'otandika okkiringa ne ba big boys oba naako nakaani yakaleeta n'odda mu kukiringa n'aba big boys mu kifo ky'okumanya nti Allah byakuwadde olina omuddizaako olina okubikozesa mu kubeera ng'oteeka ebyo bye yakulagira mu nkola akuwadde ssente genda kuhijja bantu baabo bagenze kuhijja Allah mukadde wange Mukasa Abdu wano gwange Mukasa Abdu ate nga mukama wange saba Allah subhanahu wa ta'ala akutambuze bulungi hajati singi Allah saba Allah kati tegakyali mawulire oline mwaba yabadde abikweka banesaagala abantu babimanye saagala abantu okukuta ekitali kikyamu kubanga omugenda ku ibada tewaliwo nsonga lwaki mugisaamu akajanja n'ebibifaanana kyonna kyekiri saba Allah subhanahu wa ta'ala abatambuze bulungi mu mbejja mwenna abage mwanyinaze mbadde nkwerabidde mukwano gwange nnyo Hajati Sumaya Miki saba Allah akutambuze bulungi bannange mugende eyo Allah mumugambe mumukowoole mumugambe naffe tuli eno mutuleseeyo naye omwoyo buli kaseera gusuleeyo Allah mumugambe nti yayi Allah babashiri basu emyoyo gisule eno emitima gibali eno bateke mu program zo ayi Allah bajje mbejja Allah kimungambire Hajati Singa Allah kimungambire mukwano gwange mukama wange Abdu Mukasa kimungambire mukwano gwange Sumaya Miki kimungambire mwenna abasimbula guno omwaka naddala nga munina kakakwate oba oli mukwano gwange oba nkumanyi Allah mumungambire mugambe nti musajjawo gyali eyo emirimu agikola ddawa wagikola mpola kusinziira ku busobozi bwe of course naye ayagala kujja mu kifo kino insha Allah inange nzigi ate nzigi ate ani gwe mbandiridde ennaaka masha Allah abantu nno batulaba abantu batulaba Sajja Byasifa atulaba Sajja Byasifa program shokwali ku shokwali Sajja Byasifa era okukakasa nti nno kwali agaanye nti seeka nti kansooke mmala okuwa top scorer yonna inayo abaddaani asoose n'atubuuza seeka top scorer abaddaani ne mugamba nti Saruwaji Shafiki yabadde akulembedde ne muganda wange ow'erinnya Bashiri Kirumira ne mugamba nti yabadde akulembedde nanga nti kale bw'aba be ba top scorer kangatte bombi ezaabwe insha Allah ate malemba kulembere n'aga Sajja Byasifa 2,100 zizaziweereza kireka ndooza luno 1,000 lwakujjako 2 yeswadaka ye gyaweereza naga nti seeka nti abo kanjiramba kulemberamu mbavuga ngambira Hajati gundi Sofia abo nakalanzi bajje tulabe bwatyo nno mukazi oyo bwayogedde ebigambo bye ngambira abo Hajati Amina Lubega bajje tulabe kiki kye bangamba bannamata zaliyati bangambire bakole ki bayingirewo okwo mu lwokaano nange nzize leero bwatyo omukyala bwangambye ono Sajja Byasifa bwatyo bwampeereza wano message ibagambye nti ntuuse nti kati bajje ntaddewo akatiisa seeka ntaddewo akatiisa nti gamba Sofia Nakalanzi ajje tulabe gamba Hajati Amina Lubega mugambe naye ajje tulabe ambuulire ki kyaŋŋamba enzi zange zino zituuse kati bo bajje bambuulire ki kye baŋŋamba Sajja Byasifa byonna nno yabyogera Sajja Bi mwannyinaze Asifa
Mwanyi naze Hasifa abakazi ba wano n'abasajja ba wano olabika obabulamu bwa lesoni obabulamu bwa lesoni obabulamu bwa lecture obabwa lesoni obabulamu bwa discussion abafe mikwano gyaffe aba Easternaye we bati olusi batera okubyogera naddala ng'oyisewo mu East n'oyingira eri munda eyo gye bazaala mufti owa wano kuodi Kampala we bati batera okuga obabulamu bwa lecture kale Sajjabbi kabajje ajja tishatura wuyo kwali ku system kabajje bakunnyonnyole kiki bali abakyala abo kabajje bakunnyonnyo ojja kulaba wano oyo Sofia ate yezira kumutiisatiisa bino by'otadde wano byonna mu message wano bino byonna by'otadde mu message era biki nze ntandise kandabe simanya abajja biki kye banaakolawo aba bakyala bezira kujubisa messages ezo bajja ne bateekawo wano omubiri ne tukunoonya ku system nzuga bannange Sajjabbi yalazeewa Sajjabbi yalazeewa nga abulidde mu bakirumira nga situmulaba kuba ali mu baseruwaji ozanya n'okuzanya gwe mashallah era Sajjabbi gana amawulire nkuwaga abowa owonye ng'ajja tyamina Lubega mulwadde baatugambye nti mulwadde bambi amaaso gamulumalumamu bambi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mukadde waffe ajja tyamina Lubega Allahumma shfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'u la yughadiru sakama ma sha Allah ajja tishatura bannange naakolanga naawe mwana gwe bannange omusajja oyo w'enkima yatuzaalira omwana ono ajja tyayisha shatura Lubega ajja tishatura amanyi okukola ebintu masha Allah ajja tyamina Lubega tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutaase akuwonye obuzibu bwonna obwakutuuseeko operation ebeere successful Allah akuddize amaaso go gabeere nga galaba bulungi Allah omukyalo ono amaaso ge gano golaba agafunye obuzibu Allahu akbar agatunuza ku ssimu ye bwati n'aweereza swadaka ze mu bifo eby'enjawulo zigende zitambuza obulamu bwo ono Allah gwe wagezesezza n'ekizibu kino eky'amaaso Allah y'omu ku bawarabu baffe be tuyina wano mu Uganda lwaki muyisa omuwarabu waffe anti kati twali twakimanyira nti abawarabu be basaddaaka kati ono y'omu ku basaddaaka abavuganya wano mu kubeera nga bakola emirimu gy'amaanyi Allah tukusaba Allah omuwe shifa obeere ng'omuddiza amaaso ge ate oddemu gawa yalinge buto bwoti gaddemu galabe bulungi omuwa obusobozi obw'okuddamu okutunula ku ssimu ye anyenye akasimu ako abeere ng'awaayo ate obeere ng'omwongera obeereke kubeera ng'omugjaku Allahumma shfi anta shafi la shifaa'u illa shifaa'uka shifaa'u la yughadiru sakama bismillahi urukiki ajati Aisha Lubega bismillahi urukiki min kulli da'i yu'dhiki bismillahi urukiki min kulli da'i yu'dhiki bannanga ate kyenda bawana ate kyo kirala kyo kirala wakati mu bulwadde ate agambye nti Allah yadde wandwazizza amaaso kye kampa omwana onanninaanye abeere ng'abikola nga bulijjo ajja tyamino olinayo omuntu amanyi gundi pini namba yo kubanga kasati essimu kati togirabako Sebu ayina amanyi pini namba ya muganyi nti nyiga boti ne woti teekamu pini namba eno nti 0 emirundi 2 na 21 ogiteekemu eyo ye pini namba ya Tyamina Lubega bajja kubuuza nno nga togimanyi yeyo pini namba ye amugambye omwana nteekamu pini namba eyo obeere ng'osaddaaka essente ezo Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah akuddiza amaaso tusaba Allah akuwa obukozi oddemu ofuuke mukyala mukozi tusaba Allah akunyige buli ewali ekiwundu tusaba Allah akutukomezeewo ng'oli mulamu bulungi tere ate nno mumanyi kyakoze nno Sajjabbi omanyi omukyalo omulwadde kyakukoze Sajjabbi yakukulembedde kati essaawa zino omulwadde yakukulembedde tuli mu kumusabira dua Allah amuwonye Allah amusonyiwe Allah amutaase Allah amuddize obulamu bwe nga bwe bwabadde ate kakati era ku buzibu kwayongedde obuzibu obulungi
nti kukubavuganya wali kwabadde bavuganyiza nga mulamu ate era kwayongedde ekigambo ekirala naga nti ekambalageko nti yadde ndi mulwadde mbalaga ttaki nti siri mukazi azanyirwako. Nakalanzi jangu olaba omukyalo omulwadde kyatukola wano. Jangu olaba omukyalo omulwadde kyatukola wano. Nakalanzi Sofia jangu olabe omukyalo omulwadde atudde ku mmeeza waggulu yekalakasa agamba ajjajje ababuuza bannange insha Allah tujja kukola emirimu gyonna gino. Jackson Makubuya masha Allah naye atuuse mu mbeera ye masha Allah. Nga bwe tugenda maaso n'okukola omulimu guno insha Allah ate tugenda kusigala nga tukyasoma biidhini rahman nga temwerabira twali ku episodes zaffe zetwagala okubeera nga tumaliriza olunaku olwaleero naye nga wallahi ajatyamina tuli basiimu nnyo gy'oli. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naawe akusiime. Wallahi ebigambo ebikwebaza tetubirina. Ekyamazima ebigambo ebikwebaza oba tukugambe senkiyu yali ya MTN tujja kugamba senkiyu tujja kugamba barakallahu fiki tujja kugamba nti barakallahu fiki wakathara min amthalik. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abantu abalungi abakufaanana nga bangi nnyo abakufaanana biidhini rahman oba n'okuba nti n'okusingako bakusingako mu kubeera nga basaavinga emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Mikwano gyaffe tuli ku bigambo biidhini rahman tuli ku episodes zaffe ezisembayo ku musomo gwaffe gwe twaggulawo ennaku ez'emabega gwe twali tutambuza biidhini rahman era ng'olwaleero insha Allah mu ddakiika zino ze tuyina biidhini rahman yennyinze ninkyamuukira wano abaana nga kye batukola wano biidhini rahman mu ddakiika zino ze tuyina tugenda kubanga twogera ebigambo bino biidhini rahman ate tubeere nga tubitegeera insha Allah. Yatugamba atya Sheikh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala sajja wa byafaayo nnyo bigambo bingi nnyo bye yayogera. Mu bimu ku bigambo bye yayogera ayina kiswaso nnyingi ezimwogerwako nga kiswaso ezo zetuyamba kinene nnyo okubeera nga tunyweza ebigambo bya Allah temwerabira nti abasajja bano baali basoma Qur'ani ey'ekitiibwa ne bagitegeera ne bamanya ne bategeera etteeka Allah liyassa mu suratu al-Infitar erigamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma sha'a rakkabak. Owayigwa omwana Adamu kiki ekikuleetedde okuba nti tokola mirimu gya Allah? Kiki ekikuwaganyiza? Kiki ekikuleetedde okuba nti n'ofuuka mpale mawali ofuuka mawali ku duniya kuno? Ma gharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Gwe tolaba nti Allah enkola gye yakolamu yakutereeza n'akuwunda nga wooli bw'omala. Wallahi Allah yatutonda bannange abalaba amafirimu olaba ekikulekule n'olaba omuntu nga tomutegeera n'oga nti singa Allah yali yatutonda bw'ati twandibadde tutya ddala twandibadde tufaanana tutya nga buli omu waali alabira ddala nga mu butuufu Allah ekifaananyi kye yamussaamu kyekyo ekituufu kye yali alina okufulumiramu. Gwe njagala oyimagininga esinga eriiso lye lyali ewali omumwa nga omumwa nga gwe guli ewali eriiso. Allah twandibadde tufaanana tutya? Naye Allah bw'atyo yatutonda nga talina wantu wonna walabiddeko ate buli omu ne yeewaako obujulizi nti bannaye omwana yanyiridde n'omwana alabika bulungi. Sheikh Ibrahim bin Adham rahimahullah atugamba nti ye yamanya mu bimu ku bintu ebyatereza imaani ye ebyamuleetera okutya ennyo Allah. Yayogera ensonga zino n'aga nti kuntu fi batni ummi wahdi, namanya nti nali mu lubuto lwa Allah nga ndimu bwomu bwingi. Ye tebamuzaalanga mulongo, bamuzaala aliogi bwogu omu bumu bwati. Owulira akantu ako wa kharajtu ila dunya wahdi, naga nti ate bwe nti bwe nafutuka okufuluma mu lubuto lwa maama wange maama Ibula nafuluma mu bwomu. Bannange mu kufuluma mu mbuto z'abanyaffe tufuluma mu ffekka.
n'abalongo omu yasooka teriyo balongo bajja mulundi gwevu omu yasooka nti Waswa ye yasoose babiri ye yasoose nakatono alyoka addako oba katono abeera ng'ayingirawo so ne mu mbeera bw'eti we yamanya nti nno ne mu dunia yajjamu bwomu ne yeetereza ebigambo nno bino ffenna tubitegeere. Number 1 tulina abayizi baffe abazzeeyo ku masomero. Omuyizi yenna yazzeeyo ku ssomero manya nti nno wagenda ku ssomero eryo bwomu. Jjajja Mukene yabadde annyonnyola mutabani we nabaddewo oyo nno muzadde waffe eri ku Takuwa primary school e Namuŋŋoona eyo gye tukolera emirimu. Wemba siri wano gy'onsanga onsanga mu busomesa ankalakata kyoka masha Allah bano baseeka Numaani Mbogo gye babeera mu bitabo bagatta we baawula feri tuba mu kyoka papa na kubeera nga tutiikinga naye muzadde yaleese omwana n'amugamba nti mwana gwe nkuleese amuwa waswaye ezisembayo n'amugamba nkuleese naye siwulira nti weekalakaasizza nti akawunga tekamala n'ewaka kabadde tekamala wazze bwomu todda ku baana b'abagagga ebigambo nabiwulidde nga nti singa abadde abigamba nze nga nkyasoma Allahu Akbar noza nandifiiriddewo ku kitabo ne wallahi babitugamba babibagamba abaana omwana n'asigala nga tebamunyenyeza nako taseeseetuse yadde inchi naye Jjajja Mukene yabimugambye namugambye wazze bwomu nga Ibrahim bin Adham bwe yagamba. In fact y'omu ku bansinze okuinspiringa okunoonyereza ku bigambo by'omusajja ono ndaba ate ye biki bye yatulaamira. Yagamba nti kuntu fi batni ummi wahdi, nali mu lubuto lwa maama wange nga siina muntu n'omu gwe ndi naye, abasigadde mwenna nabasanga ku duniya. Ani oyo akujja kusinza Allah gw'otaali naye mu lubuto? Ani akujja kusinza Allah gw'otaali naye mu lubuto? Oyo gwosigala naye nga mukuba ludo, nga muzannya amatatu, nga mukola ki, nga muli mu kunyumya emboozi za Arsenal, nga muli mu kibanda mulaba omupiira gwa Man U, simanya ne Man City, simanya biti Kazespo seeka mutyaba wano yatera okusinga okumanya ttiimu naye oba yaziikirawo omusajja oyo amanye ttiimu za wansi eyo mulejula oli mu Kazespo oli mu kulaba ene swale kuyitako. Allahu Akbar. Wajja nani wali nani mu lubuto lwa nnyoko? Mama Masitula, owayi Masitula yali abayinamu nani gwe Masitula nga mukyali mu lubuto? Wali mbwogu. Mariam wali mbwomu, wali mbwomu. Shafiki wali mbwomu. Buli omu yali mbwomu akugamba. Naye nga kikyayagala okusikako attention otegeere nti engeri gye wajja obwomu nti bingi ebirina okukwatako gwe nga gwe bwomu. Bingi ebirina okukwatako gwe nga gwe bwomu. Omuntu alina kusooka kwetereeza ye nga ye nga tonnaba kubeera ng'otereeza ki eki omuntu omulala yenna. Sooka weetereeze, tobuuka wamu n'abalala, tewajja nabo. Ibrahim bin Adham kyatugamba, mwana gwe agenze ku ssomero soma. Wajja bw'omu ku ssomero eryo toyina gwe wajja naye, bwe mubanga mulina gwe mwajja naye era naye yajja ayina ebigendererwa bibye. Kati nabwe ekyo bwe yatugamba ebigambo ebyo n'agamba nti wa kharajtu ila dunya wahdi, nembeera nga najja ku nsi kuno nga ndi bw'omu. Yayogera ekigambo ekirala ekyokusatu n'agamba nti wa amuntu wahdi, era ne bwe kuliba kufa ngenda kufa bw'omu. Newe kuliba kufa ngenda kufa bw'omu. Sijja tewaliwo muntu gwe ndifiiririra. Tewali n'omu gwe ndifiiririra nti bannaye gundi nti yanfiiriridde nze sijja kufa. Banneeke twafudde abangi nti buli muntu waaba afa bw'omu. Teriyo ogamba nti bajjamu wali omwoyo ffeno tuguulire bwe guluma. Akirimu wali yaba akimanyi sisitimu eyo butya bwetambula. Bino ebintu biringanga pain, bulumi. Erinnyo liruma kituufu, naye bwe liba terikulumya essaawa ezo obudde obwo toyinza kubeera mu bulumi bwe bumu n'omuntu aluma erinnyo ne bwe liba lyakulumako.
ne we liba lyakuluma toyinza ganti Zafalani oyogedde kuli nnyo mpulira ndijjukira n'essaawa zino mpulira linnuma nga bwe tekisoboka. Oli gwe liba liruma essaawa ezo yaba awulira obulumi era kyova olaba bagitera okugenda ku muziremba wandi. Bane abaami abatulaba abaami abali eyo mikwano gyaffe mulekerengako ku bakyala bammwe nga bagenda okuzaala. Olwo olutalo si lwabwe bwokka kikwatako. Leka kukubira wa special genda ojeema amasitula nti alumwa avuge akole kyagenda eri. Mutukola bubi bakoddomi baffe mutukoze bubi. Tekinyuma kyala genda omuwerekereko ng'agenda okuzaala okomewo oyina okukoma kale. Olutalo mulubeeremu mwenna kyabbeeyi nnyo kiraga omusajja ow'obuvunaanyizibwa anaabeera n'obuvunaanyizibwa nebwe buli kaseera ne bakubira kasimu. Kiki kye njagadde mu kyo nti otuuka muzireba waadi nga buli mukazi olubuto lumuluma bibye, nga buli mukyalo olubuto lumuluma bibye. Allah eriyo abajja n'agira bugize nga kiwedde ne wabeerawo oli n'avuga nti maze wano ewiiki nnamba naye buli lunaku ebisa binnuma. Kati mu sisitimu ya Allah alina ebintu bye yakola nga kikyo ng'ensi ffenna tugirimu naye nga kikyo, obudde obwo nga kikyo gwakirimu gwawulira bweyiti yakyo gwalina kitambuza kigguke. Ibrahim bin Adam bwatyo bwe yatuga nti wa amutu wahdi wa adkhul qabri wahdi. Yaga nti ne mukabuli bajja kunziika mu bwomu. Seeka ate be baziika abangi massive graves gye ziri zaaliyo nakati zikyaliyo. Mu covid wano abasajja eyitale baaleetanga twakita nga ze zirimu ekinnya nga kyenkana nga kisaawe obunene ne bayiwamu emitwalo n'emitwalo gy'abantu nga bonna baliwamu buli omu ng'ali ku munnaati. Naye kisinga okwewuunyisa obulamu bw'omukabuli wali buli omu abwe experience nga byanjawulo. Buli omu abeera ku bibye, teri yayingira muleni ya mulala, teri yayingira lumu ya mulala. Akaguli mwe baba bakutadde ne bobanga wafudde ne mukwano gwasinga ne babaziika wamu. Sajja babiri bayagalana nnyo Masaka eyo ku Masaka Seeke baseeka abaasomerayo mubajjukira nga baagalana nga babeera bumu bwe bati era Allah yabatuusaako ajali nga bali wamu. Naye bwe mutuuka eri biba byanjawulo, buli omu aba alina okubeera mu nsi ye. Waliwo abakadde be baatulaga ku mawulire ku ntimba ez'enjawulo ennaku ezo emyaka giyise. Omu yali yakafa n'omulala ennaana akola ki n'afa, baali mukyala na mwami. Abantu ne batandika obyeyogeza, omanyi banne tulina tafsiiri oba Seeka kyo ye yatusomesa tafsiiri. Buli mbeera wabeerawo abavuunuzi ne ba analyst ku mbeera eyo ne batandika obyeyogeza. Era omu teyayagadde kuleka munne bagende simanya batuuke naye era baddemu mu mbeera. Ani akugamba? Ne bamuziika wano nga naye bakutadde wano ne bamuziika ku ggwe ne babaziika nga mwewadde haaga bwe muti. Kubandooza be baawudde kiyinza okuba ekiwanvu naye ne babateekayo nga mwewadde haaga. Obulamu bweri bulala, buli muntu abaddamu bibuuzo bibye. Teri kuwuliriza bya muno, teri kunyumya mboozi okuggyako abaali abakkiriza abaagenda nga bakkiriza. Allah abawaamu moment ne beenyumizaako bane ekiri eyo nti ekiri eyo nti essaawa yonna tuddamu kalulu. Essaawa yonna akalulu kayingirawo 2:25 nti vibe yatandise dda. Vibe yatandise dda.
njolese bili bitya nti ekiri kino bennyonnyola ne banyumyamuko ku mboozi tegeraganya. So bwatyo bwe yakinnyonnyola n'aga nti era ne mu Kabuli nja kuyingira mu bwomu. N'aga ne we kulituuka okuddamu ekibuuzo kyonna kye balimbuuza ngenda kubeera nga ekibuuzo ekyo nkituula bwomu. Yaga nti ekibuuzo ekyo agenda kituula bwomu. Bwe bali mubuuza animaluhu ku maali ye min aina ktasabahu wa fima anfaqa, yagijjangawo era yagiteekangawa, ajja kunnyonnyola ajatyamina lubega, ajja kubinnyonnyola. Nkakasa nti ajja kubinnyonnyola. Ajja kubinnyonnyola amugambe nti ayi Allah, abasajja abo buli we bajjanga mu mpewo enkuba ng'etonnye, buli we baatambulanga ne bajja ku TV okwo ne batukubiriza okuwaayo, nakwatanga ssente n'empaayo. Ajja kunnyonnyola Nakalanzi Sofia Haji Jafari Mugerwa, ajja kunnyonnyola. Abasajja bajja kunnyonnyola Allah bamugambe nti ayi Allah, ensonga twazitegeerera twakola. Ensonga twazitegeerera twakola. Sharifa Twaha ajja kumunnyonnyola Allah amugambe nti ayi Allah, olukumi lwange lwatuuka. Abubakari wampamba naye amugambe nti ayi Allah, ku olwo olw'omukaaga nasindikayo 3,000 ne Farida Nakiwolo naye n'aga nti 5,000 ziizo, ne Kasozi Burhani naye ajja kumunnyonnyola. Bajja kufuna ebinnyonnyola Allah, ebyokumunnyonnyola bw'ali bababuuziza ku nsonga y'essente zaabwe butya bazisaasaanya. Najetyamina ajjaga nti ayi Allah, ku olwo nali mulwadde nga nva ku kiso kyambe wagala, naye nabaga nti yadde ndi mulwadde nti ku kikwatagana n'okunnyonnyola mu maaso ga Allah ebibuuzo eby'essente nti ekyo kyo ngenda kikola wakati mu bulwadde era nja kubatoopinga. Bw'atyo bw'agamba nneeno bwe byaliko yali ku kimeeza waggulu. Bwe muba mukkiriza omulwadde abakulembere ate banenga tuba twolesezza obunafu obwa temumukkiriza nammwe. Sofia ng'omulaga ettaaki omulwadde afune empeera ze alhamdulillah, tusaba Allah azimuwe. Mujje muteekewo embeera wano mugambe nti Hajjati Sofia sooke tumale okulagako wano ttaaki. Mujja kufuna ebibuuzo ebyokuddamu. Ebibuuzo bijja kubawa ebiri, naye buli muntu pepa ye agenda gikwata bwomu. Pepa ye ogenda kugikwata bwomu ey'ekibuuzo. Teri byakuyambako, teri kasasi. Teri kasasi. Bakutu otandika okubinnyonnyola, owa explanations ku buli nsonga. Naga nti wa ubathu min qabli wahdi, naga nti newe kuliba kubeera nga tuzuukira siina gwendizuukira naye era nja kuzuukira bwomu. Yaga nti newe kuliba kuzuukira Allah ajja kunzija mu Kabuli nga ndi bwomu. Newe babanga we batuziika waliwo abantu bangi ng'emitwalo gy'emitwalo abali Enkowe wali. Ng'emitwalo gy'abantu abali Enkowe wali. Buli omu ajja kuva mu Kabuli ye ng'ali bwomu bw'ati. Edda baatugambanga mbu ensi buli wamu baaziikaziikawo dda mbu ke babeere awali amakubo oba wali ki. Mbu baaziikaziikawo dda. Naye omwana ono Allah akusaasire mwana gwe. Nategedde bino bikolanga Hajjati Sofia, bino bikolanga. Tusaba Allah akunyweze. Tusaba Allah akunyweze ekibuuzo. Bw'oliba otuuse okiddamu Hajjati Sofia Nakalanzi ogambe nti ayi Allah, pepa yino njiraba naye njiriko bwomu, n'ekikulu kiri nti ansa yaayo njiina ekwatagana ku by'essente. ayi Allah,
anso ojja kuba ogiina. Buli muntu yenna amanyi nti nno oteeka swadaka yo weyina okubeera. Buli muntu yenna amanyi nti nno osaala esswala mu budde bwayo. Buli muntu yenna amanyi nti nno Allah omusinza bw'omu toyina ky'omugattako kirala. Anso ojja kuba ogiina. Ku kibuuzo ekyo mu pepa anso ojja kuba ogiina. Teri byakutunula wa muliraanwa. Allah maapu zaatambulanga mu kibuuzo. Ogira oti n'oga nti eyo si ye yakokowa growing in Ghana. Oluba ogirabako nti gyakubye naawe n'ogisikeekinga wano n'ogikuba. Kale naafuna eza sikeeki. Wali pepa buli muntu agikwata bw'omu. Ng'olinganga ali mu internet cafe. Internet cafe n'abamu bamanyi okusolosa bati obuuso. N'alabayo munne biki byali mu kusaafinga. Naye wano omuntu agenda kuba akulibwa esedde bwa mayiro yadde babaziika mu ehaginze bwe kibanga gyekiri. Buli muntu ajja kuba munne bwesedde bwa mayiro nga tolina nakyo oyinza kulaba kigenda mu maaso woono. Tutegeke emirimu gyaffe. Omulwadde masha Allah njagala kuwa mawulire ag'essanyu. Omulwadde njagala kuwa mawulire ag'essanyu naye kansubire nti no tegajja kumalamu maanyi. Kukakasa nti omukyalo ono ye alinga ng'eyakwewereraga nti mumweyogezeeyogezeeko. Omukyalo ono ye alinga ng'eyaga nti ne mugenda ne mumpaanira omukyalo oyo ajja tyamina lubega. Sebo wakati mu bulwadde atukajjaleko. Nakalanzi bwati bwaga ajja tyamina ono Nakalanzi bigambo bye. Seeka omukyalo oyo sebo wakati mu bulwadde tusaba Allah amuwonye naye sebo tajja tukajjalako tumulengera. Naga nti kati kanteekewo 5 ginaaka kasenti nno nti ate naffe Allah byatuwadde bingi bye tulina omwebaza. Ajja ti Nakalanzi tusaba Allah akkirize ebyo byonna by'otambuza. N'agijaafa limugerwa agendi naye abakyala bana abeepanka. Oli mulwadde sebwera ono mukyala bukyala naye sebo beefudde ebbere naga kanyingire competition eno bampulire agijaafa limugerwa naye naga nti nange ebiri gyange ekitundu gijjo gizze. Seeka bagambye nti wendi mbalaba. Nyabo babakyala babagambye sajja byasifa bakugambye ajja tyamina wulire ebigambo byagijaafa byakugambye naawe Nakalanzi wulire ebigambo byagijaafa byakugambye. Naye nga sofa ku top tuyinayo Hajjati Nakalanzi Sofia masha Allah emitwalo gye 5 gisomye. Addiriddwa Hajjati Amina Lubega gwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala suuse emitwalo gye 3 gituuse. Haji Jafari Mugerwa yali mu kyokusatu n'emitwalo 2 n'ekitundu. Omusajja omu ali wakati w'abakyala basatu bamutwala sipiidi bamutwala entyaji. Mu kyokuna sajja byasifa naga nti kankwata kino ekyokuna yadde nasoose n'entopinga table naye insha Allah sajja bitofuuka ebya bbulu bye yakoze wano Bulu FC. Masha Allah embeera bwetyo wetambula. So Ibrahim bin Adham bwatu bwatugamba n'atugamba nti n'okubeera nga Allah atuzuukisa wasa ubu'ath wahdi nja kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala era ne mukunzuukiza anzuukiza bwomu okuva mu kabuli yange. Bwe yamala ekigambo ekyo n'aga nti wa uhasibu nafsi wahdi ne mukubalibwa ngenda kuba bwomu nga nyinyonnyola. Ngenda kubeera bwomu nga mukubeera nga nyinyonnyola ebyo ebyagwawo we nalindi. Allah okutandika okumbala Allah nga atandise okumbala bwati ngenda kubeera bwomu bwenti. Tewaliiwo swala ya muntu egenda kuteekebwa ku akaunti yange. Tewaliiwo swala ya muntu egenda teekebwa ku akaunti yange. Fayiro yange nga bwe naagenda nayo siina fayiro ya muntu mulala gye nja kuteeka mu fayiro yange.
Eddanga tukyasoma gye nasomera wasooka ne wabeerayo system eyaliyo. Imaamu Kyeyune ndowooza oteekwa okuba ng'ogijjukira system eyo. Twateekangayo amasowaani, oteekayo amasowaani mu kiyungu nga mugateekayo awo saa 12:40 ne muluma magalibi. We mwaddanga okuva mu magalibi nga buli omu agenda ajjayo essowaani ye oginoonya owagitadde. N'abaana nga oli aleeta ebbakuli nga nnenemu, akwata buno obusowaani obutono nga 3 n'abuteeka mu bbakuli ye n'atambula n'agenda. So ng'eri ababega ate baamaze n'emmere yaweddeyo dda. Abaana bakiyitanga kutegula ng'abaana babala. Tewajja kubeerawo system ya kutegula files ku luno. Eyo system tejja kubeerawo. Bannange kamale kino nkibagambe ekizzeeko wano. Kambabuulire wano system kyendaze nga maliriza kino. Tewajja kubeerawo mbeera ya kukwata fayiro ya muntu kugiyingiza mu fayiro ya mulala mb'ofune emirimu mingi. Ekyo mbeera tejja kubeerawo. Ogenda kugenda mu bbaliro bw'omu. Senga ogwoyagala ennyo senga Kamida tagenda kubeerawo. Kojja Waaji Badiru tagenda kubeerawo, temugenda kubeera naye. Maama wo Sumini tagenda kulabikako okwo mu bbaliro, ogenda kubaamu bw'omu ne mukwano gw'omufanfe tagenda kubeeramu. Ibrahim bun Adham atujjukiza ekigambo ekyo n'aga nti ne mu bbaliro nja kuyimirira mu bw'omu. Tewaliwo fayiro egenda kuyingizibwa mu fayiro ya mulala. Bwe gaba mazambi ngenda kugayimirira mu bw'omu. Bw'oti onnyonnyole. Bwe giba mirimu mirungi nga gino ojjaga nti ayi Allah, era nga bwe nali bw'omu ku ssente zange ku ssimu yange nanyiganga nina line ya Airtel nenyiga *185*, nenyiga 9*, nenyiga 43, nenyiga 429898# nenyiga yes. Nali bw'omu ku ssimu yange. Nali bw'omu ku ssimu yange, esente zange nali nzemanyidde bw'omu, nga ne pini namba bwe nali ngimanyi bw'omu. Bwe namala okunyiga ebyo nenyiga yes, ninteekamu omuwendo gw'essente nenga gineesatu gigende gikole emirimu gya Allah. Bwe namala okunyiga ekyo nga pini namba yange bwe ngimanyi bw'omu, era nagiteekamu bw'omu, essente ne zigenda ku system ya Salam Charity. Ajjati Aisha n'aweereza Seeka Bashiri message ti oyo wuuyo atuuse, bw'atyo bw'atuuse. Nga layini yange we nagiina obw'omu eya MTN, nga layini yange we nagiina obwo, ani akozesa layini y'omulala? Layini yo giina bw'omu, buli omu kati alina akasimu. Olwaleero ffe abali mu field z'obusomesa tulwanagana n'abaana. Gavumenti eyagala bakkiriza amasimu bajjenga nago ku masomero. Ekinaabeeraawo ekinaabeeraawo ne tujja kuborrowinga leaf. Tujja kugezaako consulting abo abakikoze tubabuuze bo bakikoze bati. Waliwo amasomero agakikoledde wali kuhana. Mashaallah, mikwano gyaffe awo baatandika ddo kikola. Mr. Seguya gyali mangamba akyali akyabikola ebintu ng'edda. Madam Mariam oba gyali. Madam Mariam batera okuba bakwano bange. Okuhana owa English mukwano gwange. Owebudde buddeeseeso wa computer mukwano gwange, omugole waffe oyo. Mashaallah, saba Allah akutambuze bulungi nnyo mu lugendo lwewakutte olw'okufuuka mukyala Hamza. Mashaallah. Si kyangu. Eddenze eyo lyolaba lireseewo abawala ba Wanfalansa Wangereza bayitirivu. Ne Allah wabanga akusitudde n'abanga yali kugondeza n'eddenzi ne limunnange ne likkiriza ne ligamba nti mutuufu kana akawanfalansa sikaleka. Saba Allah abanywezi. Layini ye ya MTN wobanga ogiina bw'omu bw'oti.
ogenda kugibuuzibwako ebibuuzo. Oyo yenna agikozesezza n'aga nti kanyige star 165 star kanyige 3 star kanyige 315865 ash tyaha entwale we nina okuteekamu ssente nteekemu mpeereze ku akawunti ya Salamu Charity. Bwe bali bamubuuza ng'ali bw'omu ne layini ye ajja kuba ne ansa y'okuddamu ajja muga nti ayi Allah layini nagikozesa ayi Allah engoye zange zewampa nti saayambalamu z'abaana bato. Bakyala bangi omusanga ng'olugoye lwayambadde nga mukyala muwanvu munene naye ng'olugoye lwa mwana wa P3 era nga n'amala alugjamu bw'ati mwana wa P3 n'alwambala nga lumutuuka bulungi naye nga ye alwambadde mukazi mukulu ate naye ayinayo omwana wa P3. Ogenda kunnyonnyola otya nga oli mu kaguli bakubuuza bw'omu bw'oti? Baana b'amasomero baatukubiranga obuyimba nti ettanda ewa Walumbe wala ogendayo bw'omu bw'oti. Teri gw'ogenda kugamba nti owaayi nti jangu tugende wano nga mpulira nti ddewo okwo. Bantu bagenda okusaba emirimu n'afuna munne gwa amuwerekeddeko. Feyo system tugibeeramu nnyo. Oli azze kusaba mulimu najja ne munne amuwerekeddeko. For confidence building. Wali tewajja kubaawo confidence building akaguli okayingira bw'omu. Kino kyali kitya. Ate wano nga tulabawo mistake. Wali nga tulaba bino wabikola bw'oti. Bino nga tebyatereera. Oli nnyonnyola ki? Mungu oli mugamba ki? Mungu oli mugamba ki? Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bana abakyala baawano. Abakyala baawano betukola nabyo emirimu gya charity. Allahu akbar. Tuli bawaaki ya Rabbi. Okujjako edduwa Allah abasaasire. Abatambuze mu duniya muno nga wallahi muli bulungi ate ne ku akhira abongere birungi ku birungi. Omukazi wakati mu kuba nti ali ku operation Nakalazi wuwu jangu nkubulira ebiri wano. Nakalazi Sofia wali obaddeko mukyala ajati Nakalazi Sofia ng'oli ku mutuba eri ku lusalosalo. Sofia wuwu jangu Bashiri akubulire. Jangu nkunnyonnyola ebiri wano Sofia. Omukazi akutte emitwalo 6,200 kati zalina ku akaunti ye. Olunaku lwa leero ezo tetutaddeko za kiro. Za leero zalina ku akaunti ye. Omukyalo ono gwe bayita Ajati Amina Lubega abagambye nti mu bulwadde bwange mbasobola. Sebo bwati bwatugambye. Kaakati nno kambasese. Ajati Sofia wazzeewo engoma ennene gye bayita Kawuma Sumaiya Mutalaga. Yasoose n'ateekayo emitwalo 4. Asoose n'aga nti yena gijo gisooke gibugumiririze nti mala okulaga Sofia nti nze ndi Man City. Nzija mpola ne nkuteeka ku pressure awaawo kumpi awo woli nti ate bwe mala ne nkugatta. Waliwo nno bekiisizza obubi. Mutusonyiwe bannange zezo examples bakwano baffe abamu ze baagala okuwulira era ziyinza okubategeeza bye tubannyonnyola. Kawuma Sumaiya Mutalaga n'aga nti seeka nti mbadde ntadde nti kakati kanteekeko ne guno omutwalo gifuukire ddala 5 bweddu. Kati awo Sofia amanye nti waliwo abantu abalevoze. Adaga nti abo sirima balevoze abo ani wewe ne mu kyokubiri mukirimu 2 kuba kati ranking nga bweri. Omulwadde gwe tusaba Allah awonye ate ng'ebimu ku bye yalwadde Allah bye bisinga okubeera ebizibu mu bulamu bw'omuntu tusaba Allah akuwonye. Omulwadde yali ku kimeeza waggulu n'emitwalo 6,200. Ako kawulidde Sofia Nakalanzi mu kyokubiri
ne Kawuma Sumaya Mutalaga be bali mu kyokubiri n'emitwalo 5. Eyo no list yange bwetyo bwetambula ti kakati we bava awaha ne tugenda kwani ne tugenda ku Haji Jafari Mugerwa. Haji Jafari Mugerwa yali mu kiddakaawo ekyo kiba kyakumeka kyakusatu kyakuna kiba kyakuna kuba bali babiri kati ekifo ekimu tuba tukibuuse. Haji Jafari Mugerwa n'abeera mu kyokuna n'emitwalo gye 2.5 Sajja Byasfa eyasoose okukwata bendera baamugjeeyo dda abaana baamukubiza essubi n'abeera mu kyokutaano n'emitwalo gye 2.10 n'abalala nga bayingirawo masha Allah eyawo wakati wazzeewo Muzammiru akuguzibwe masha Allah Muzammiru akuguzibwe naye n'abeera ng'anyizeewo awo akake kayina n'aga nti Sheikh kano kajja kukola enjawulo nkukakasa bannange we tuba twogera ku bano babbeeyi nnene bano ba extra large tekitegeeza nti naate ffe ab'olukumi 13 14 15 mutwalo mugwemu amaanyi faliyatanafasul mutanafisiin oyina bw'osobola waliwo abalaba okulaba bwe bati ate olina tabaako naki kyeyenyenyeza mukwano gwange omu namusanga eyo mukono nanga wallahi tulaba ne tuli bakalubo mu kuwaayo moze Allah boda awe mukono awaawo kayembe oba kataka either kayembe oba kataka stage one of the two yangati tuli bakalubo nnyo ne mwogera ebigambo nga tuwulira mu butuufu byandibadde bitunyeenya naye nga wa omusajja yewaako obujulizi saba Allah muze akusaasira akunyweze n'aba boda abo bonna ate bayirawo mulimu ogwo gwe mukola gulimu ssente mwakuba mutubuzaabuza naye aba boda Uganda wano ng'omuntu akwata emitwalo 3 n'ogiteeka wali teweebaliranga mu baafu oba oli bbeeyi nnene ssebo muze gamba awo bannaawo banze gye mbayiseemu awo eggaali awo muze ye mujje ku projekiti ya Qur'ani ndooza nzije njja kweteeka mu transport nzije muze insha Allah tulabe nfuneyawo aba boda bange 10 muweerezengayo wano olukumi olwa buli wiiki insha Allah ndooza ezo tezibasala okumambayo gy'oli ewiiki bw'osalako just 10 emmamba olya ya 5 buli lunaku yongerako ekinzaali n'omunnyo ne bayongera ne bakalanga kati 5 salako emmamba olya ya 4 insha Allah olukumi olukasukeyo lujje lukola emirimu gya Allah masha Allah. Bannange tuli basiimu nnyo ku bintu bino bye mukola, tuli basiimu nnyo. Tusaba Allah abanyweze, tusaba Allah buli omu alina obukosefu bwonna bw'alina. Hajjati Kawuma Sumaya masha Allah Mutalaga obalazi yadde oli Mutalaga naye obalaze nobaga nti bannange nze no competition bannange mulwa kubanga tubeereyo undercover ng'otaddeko ebigambo bingi si kaffe tubeereyo undercover naye nga ensonga tuzitegeera kati okubalagako abo abakyala kambalage nti eyo system nange kwendi nsobola okujjako nembalaga ate seeka nti ini mikwano gyange gijjukize gijjukize system y'okuwaayo eyo ngenda kubanga mbakubirako babeere nga bakasukayo kye bayina system eri owa Airtel alina Airtel onyiga *185 *9 *43 42 98 9 nonyiga yes. Omala okunyiga yes esimu yo yennyini oba kabiriiti oba katooki oba smartphone ekuwendagiriro ku kikyo ino okuzaako insha Allah. Bwoba olina line ya MTN onyiga *165 nonyiga 3 nonyiga 31 58 65 nonyiga yes. Kasita omala okunyiga yes oba nobanga akuba ku system eyo, system ekutwala direct ku kikyo olina okuzaako era kyekutwala kukuba kuteeka mu ssente ezo ziri mu busobozi bwo. Bw'omala ekyo system bw'emala ekyo nekutwala direct ewe olina okuteeka pin namba yo gye tugambye Ibrahim bin Adam gye yatugamba n'atugamba nti ekyamazima kiri nti nga bwe tuwangaala mu bulamu bwaffe nga buli omu waliwo ebikutuukako ng'obirina wekka ng'obifiiringa wekka twogedde ku nsonga y'obulumi. Tewaliwo ayina asobola kutuwa expression ya ssanyu lya muntu tibannange nti nange bwe nazaala nawulira bwe nti no way. Buli muntu ayina kyawulira ekyenjawulo kyotasobola kuwulira.
Kyovola abantu abamu wakati mu kubeera nga bannyonnyola nga ebyokunnyonnyola bibaweddeko oli asalawo n'aga nti nze kankaabewo bukaabi. Oli asalawo n'aga nti kankole ki? Kankaabewo bukaabi. Oli n'akaabawo bukaabi. N'akaaba bukaabi. Okulaga essanyu lye ly'alina oba okulaga ennaku. Ezziga eryo we liba livudde waba wavudde ebigambo bingi. Either ebyokwebaza oba either eby'ennaku. Tegeraganye bannaye. So tubeere basaale nnyo mu kubeera nga tumanya nti wallahi tugenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah nga tuli fekka. Nga bw'olaba era bye tuwangaaliramu we tubiwangaaliramu nga tuli fekka. Twagala kumaliriza bigambo byaffe bannange. Mbadde balabi balungi okuva gye twavudde insha Allah. Mwebale nnyo okubeerako, mwebale nnyo okubeerako biidhinillah. Nsigadde ndi muwalimu w'omukwano gwo Bashir Ssejjemba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abawaddeyo Allah abataase obukosefu bwe bayitamu, ebizibu bye bayitamu abongere, aleke kubeera nga abakendeeza. Okuva gye twavudde eri mu ssaawa 12:10 mwebale nnyo okubeerako, temuggyako. Programs endala zikyajja. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.